Owai sebo abantu bagambye twabagambye Lukaya ne bagamba nti Lukaya asinga Kyengera. Lino no lyerida ku King's College Buddo, lino eryambuka lyerida ku Buddo SSC, lyerida ku Buddo Junior School, lyerigenda ne ligwe Kasenge, ligenda ne ligwe Seguku Katale. Oba otemeddekawo era kati ffe abasula ku Masaka Road nga tugenda ku Kisaawe Entebbe tetudda mu tawuni eno tutemerawo ne tugwa Seguku Katale ne tugwa Kajjansi Express. Olwaleero twagala okulaga oyo ye Buddo, oyo ye Buddo, era twagala okutegeeza nti omuntu yenna anoonya okubeerako mu Buddo ng'oyagala fuuti 5 ku 10 kye bayita Buddo nga bakiyita Buddo ng'oyagala 5 ku 10 ekitone ennyo olina okuba n'obukadde 5 okudda waggulu. Kati emboozi ezisigadde zinyumye ng'ozitowa ekyo. Twagala okulaga Kyengera Town. Kyengera Town twali bakijendooza mu statement gye twakola nga tubalaga Lukaya nga tubagamba nti ng'ogyeko Kyengera Town. Tawuni ye Lukaya ku Kampala Masaka Road ndooza yesinga obuwanvu muno okuspaninga. Kati tutandise Kyengera. Wali Buddo tumuvuddemu. Kyengera ne Buddo ayawulwa Katobazi ako ke twakavaamu. Kati eno dipo ya Has Petrol Station Petroleum. Has Petroleum Kyengera. Tulina mu hotero mweziri mulimu Makula hotero. Waliwo eri gye bayita Kyengera Mugongo bagiyita batya? Kyengera Mugongo. So eranga nnyo. Imara hotero gye ngamba. Imara hotero Kyengera Mugongo hotero mweziri. Hotero mweziri. Era yo tosobola kukola ki? Tosobola zibuusa maaso. Tosobola. Ono ye Kyengera. Nga mubi. Kati eno tumuli ku gundi bamuyita kuki? Tumuli ku nkingizi. Enkingizi z'ekibuga Kyengera. Kati tumuyingira. Tumuyingira. Era ekizimbe ekisinga okuba ekyamaanyi wandigaye nti icon y'ekibuga Kyengera yeeyo Kyengera Mall. Kyengera eyina mall. Yeeyo Kyengera Mall. Nga bw'ogiraba kyekizimbe ekisingako okubaako amaduuka amangi, kyekizimbe ekisinga okubeera ekyebbeeyi, kyekizimbe ekisinga okubaako ebirungi n'ebyamasanyu, kyekizimbe mu Kyengera ekisinga okuba ne parking ennungi. Kyengera tuyina Cafe Javas. Yeeyo gy'olabyawo okuliraana Shell. Banks ez'enjawulo mweziri Kyengera. Tuyina DFCU, tuyina Equity, tuyina Centenary, DTB. DTB wansi waliwo eri. Diamond Trust Bank. So Kyengera nga yo nga Kyengera era nze wano wensinzira okugamba nti mu bintu bye twetaaga Sam Mathias Walukaga ng'oli mu Parliament ekimu ku bintu by'oba olobinga Kyengera nga Kyengera efuuke municipal. Efuuke municipal mwe gye muyita municipality ono Kyengera. Kati waliwo ekidda Wakimese n'ekidda Kyengera Mugongo. Kati kino kyekye Wakimese. Wakimese. Oyo Wakimese. Kati ate ono Kyengera Mugongo. Awe wali Equity mabegaawo. Eno ye Toto eyasookamu mu Kyengera. Eyali petrol station ey'amaanyi yasooka mu Kyengera. Naye kati Kyengera eyina zitoto oba ziringa 3 ekuze. Kati eyo ye DTB, Diamond Trust Bank. Nga bw'ogiraba waliwo aludde okuyita mu Kyengera ng'oga nti twayitamu edda. Ate oyina ekintu ky'olina otujjukiza. Eno ye paaka eyanyookerangamu emigga edda. Eno bayitanga paaka ya Kiyimba nga bakkako okupaakingamu. Oba toyagala ng'olina okupaakingamu. Nga bakkako omuvuzi n'omusaabaze okupaakingamu. Okitegeera? Nkiraba. Nga bakkako okupaakingamu. Ekimu ku Kyengera
ebimukola nti ebizimbe ebikadde bikyalimu wabula n'abazimba ebizimbe ebipya babizimba tebabyezimbyazimbya babizimba tebabyezimbyazimbya kati waliwo akazimba ako kalungi ddala ke kamu ku buzimba obupya bwe tuyina kali just simple nga bw'okalaba tekannagendako nnyo ba clients era bw'oba ng'onoonya w'okolera osobola okukola ki kati ekino ekitundu ekimu ku bimanyiddwako kimanyiddwako ebintu bibiri wano we tuli Rose Gardens ekyengera eri mabega w'abaana abatunda embaawo b'olaba eri wansi awo wokkiririra era ogenda girengera Rose Gardens yeyo kati egwolaba atwala bikookoma ku Rose Gardens atutte bikookoma babiyita bikookoma batenda kugamba atutte bikookoma oyo abitutteyo abantu beetaaga obikozesa bakira nti baliyo balinzi kati wano kajjamu katukuttemu kati ekirala ekimanyiddwa ku kyengera mu katundu kano we tuli ekirala ekimanyiddwako ye Sesako era bagambanga nti ku Sesako nteeka ku Sesako baali bategeeza we wano eno stage ya Sesako ali mabega wa kizimbe kino oyinza obutamulengera Sesako be bagundi be kakaawa kakaawa ka Sesako omanyi bukaawa kampuni zaali bbiri ezaali ng'ezivuganya ebiseera ebyo yalinga Sesako nanguuvu enguuvu ali wakaliga Sesako yo yawo woolengedde ate bonna bakyali ate bwana abagamba nga banteeke ku tempo twayiseewo mabegeeri nga tonnatuuka ku yali tempo y'Abachina simanyi kati kana akazimbe ke kamu ku buzimbe bwaffe mu Kyengera ko kajjula era kye tugamba nti nannyiniko yakola ki yakikuba nannyiniko tempo mabegeeri ng'ogenda nga tonnatuuka na ku Kyengera mall tempo tempo nga bwe tulaba eno y'Abakyongoyi simanyi bwe kyali tempo simanyi bwe kyali naye bagiyita tempo bayitawo ku tempo tugende n'ekyo bw'oba ng'onaayita ku luguudo luno waliwo essaawa z'obeera ku sure deal nti z'akalipagano k'ebidduka muli butoola ssaawa mmeka ezo ne zino ze tulimu mu budde obw'okumakya n'obudde obw'ekawungeezi beera ku sure deal nti akalipagano k'ebidduka kalina okukola ki okukwata tambulya mu budde tunula ku ssaawa weebali nnyo bwe baba nga gy'ogenda bakwetaaga ssaawa 8 simbula ssaawa 5 ku 4 bwe waba nga si wala nnyo ono Kyengera kati ebyo byonna toto ebyo ebikubo nno biyingira munda eyo bigenda munda era kati ekimu ku by'obuwemu by'osobola okukola ekimu ku by'obuwemu by'osobola okukola kwe kunoonya poloti ekyengera oba toswadde oba owemudde bantu b'okyogereramu kati mu Kyengera bagula bizimbe biwedde gwe n'omenya n'ossaawo kyokola ki sinoonyaawo poloti kati guno omuzikiti ogulaba guno omuzikiti ogwo ogulaba n'ekkuba eryo oliraba eryo biriko ebyafaayo ogwo omuzikiti ki ky'ogujjukirako n'ekkuba eryo waliwo munnamagye omu omujjukira gwe bagamba mbu yakubye essasi muzindalo gw'omuzikiti nga gumuwogganira gwali ogwo gyali mulamu gwali ogwo ebyafaayo mbijjukidde si byadda nnyo lwakuba twerabira gye bayitanga kalina paabu Ekyengera wano yeeyo nakati kakyaliyo ndowooza emabega nannyinizo yali omu kuba nawulyanga kalina paabu Mondeeba oba yalinga kalina paabu Ekyengera ne Buddu Gardens Empigi Buddu Gardens zaali z'omu Mwami Male simanyi oba zikyali kino ekizimbe bw'oba nga omaze emyaka ng'ebiri esatu nga toliiwo nkakasa tewakirekaawo kuno okuli Royal Form ne betting waggulu nkakasa tewakola ki tewakirekaawo kati ekyo ekikubo kikyo okimanyiiko kino ekikkirira ekyo kyekidda ku Watoto yeri gy'olengera wolaba obusitopinga eyo ye Watoto Church Ekyengera
Tobagamba ba traffic wano babaawo oba toyina permit toyina ki noonya gy'osalira naye wano babaawo tulina nefuta wano eyo lukumaani ekimu ku bigimanyiddwako be baana abatakoowa kuba ngalo ekyokubiri ekigimanyiddwako bw'onywawo amafuta ovaayo mu mmotoka bagirongoosezza naye ate ennaku zino baagala tandika nakuzoozabuuza kyenkana ekyokusatu ekigimanyiddwako kiriwa bagaba change ye petrol station newo batonyeddeo futa yes bampe ka change awo ekirala ekigimanyiddwako waliwo olunaku n'essaawa ng'aba boda babasalirako ku mafuta era osobola ozisanga nga zibooze ziti in fact lukumaani ye petrol station ndowooza esinga customer care ku Masaka Road ekyo kibayita batya happy hour ndowooza happy time black market black Thursday black Friday bwe bityo ng'obagwamu awo naye n'ogaakanganyweko nno kaba kuddiza ku bantu kati eri yabadde ya hasi eno ya petrol head office yaabwe eri awo nga bwogiraba petrol city mbaagadde bali mu lutobazi buzibu kati neeno toto eno toto bagi baagala okugira eyo gyentera olaba ku TikTok sayeeyo simanyi nyagikebeerako ndaba oba yeeyo kati wano woolaba wano side wano ekyo ekikubo we bayita ku lukadde we bayita ku lukadde kikutwala ne kikusuula ennakawuka kati kana akazimbe oyinza okuba ng'era naawe tewakola ki tewakalekaawo era ekirala kuno teweevuma nnyo bugombe obwo bagamba n'ogu bangi ngu bagende Embarara bagende Gisoro ngu bagende Kabare Ntungamo Lyantonde Kiruhura Kyakashere Ruhima Rubenju ngu nagamba n'ogu naye olulimi bagamba omanyi emimi nyingi kati ebyo bijjewa ngu nange ndiwulira buwulizi gamba mpulire gamba mpulire nyamba nkuwulire yogera mpulire ndowooza bwe bagamba kati line ettaawo lyolaba line ettaawo lyolaba ly'ettaawo lya express Kampala Entebbe express era ano bw'oliyitamu ogenda wali ne weetoola nodda ku express yes kati ate eno factory gyenengera eyo ye factory ya ye factory ya Supreme eya Mandera bakola ngano bakola buwunga n'ebirungi kati wano wetuli kati kyengera abaaweddeko ndaba akapande ke era kyengera waggwereddeko ne Wakiso waggwereddeko ye boda Wakisa ggwerako mu lutobazi n'oyingira Kampala era kyengera ggwerako mu lutobazi n'oyingira Busega kyengera ali mu Wakiso Busega ali mu Kampala oba ontegedde kyekyenjawulo kati ye tawuni ya Busega ekyajjamu togamba nga zikutte ki ekiri twabimanyiira ekyo si kive ekyajjamu wano si kive ndowooza ku nguudo zonna ezifuluma ekibuga nguudo zonna Bomborodi mpozi eyine Bomborodi in fact paka ndowooza Kawempe ne mpozi Mityana Road naye ne Mityana Road akwata paka ewa Mama Fina paka Bulaga akwata paka Bulaga Hoima Road naye akwata paka kuyita mu Nansana awo wonna yewe watakwata tomugamba nti ki bwe tugenda ku Jinja Road ate yo gujja bagira paka Seeta Kyenkana bweyogerere kati wano nagambye ntya ekyo ngunakugambire ngogitegedde nkiju ogana omegonyaga nkiruva ekiruva onduva mubere bulungi badde tawuni y'Ekyengera nkimanya abasinga oludde okugiyitamu abasinga obadde owulira mpulire Kyengera Busega Kyengera yeeyo waliwo agambye lwaki totutuusiza ddala ku lawundi ofaaki ayagala kuli ekyo kinene kati waliwo taxi park eri mu maaso gy'otannabalaga eriwa tawuni y'e Busega ate byonna tetubyogere tawuni y'e Busega yakona
tawuni y'e Busega eri ludda wayo yakona yeno kati wano ono oli mu Busega naye tawuni y'e Busega yakona era omuntu ayinza okubuuza tawuni y'e Busega entuufu okujjako okulaba obuduuka obuli ku kkubo kyembadde ngenda okubuuza kati eno paaka ogenda Masaka wojja n'olinyirawo ye paaka y'e Busega naye tawuni y'e Busega yakona kati wano obeera ku roundabout enkulungo y'e Busega tuli mu byabufuzi kati eryo lyolaba likutwala Nateete Kibuye oba nodda mu Mengo Kampala noyingira ekibuga kati ate lino ne likuleeta ku Mityana Road ono Mityana Road wano woolaba weewali akatale k'e Busega woolaba ekibangirize watali kiriwo ako keekaali akatale kaki keekaali akatale k'e Busega wano wonna kaali katale k'e Busega kati kaavaawo baakajjawo ne bayingira mu katale akazimbe era ne babawa ne paaka ya takisi maaso g'akatale oluva mu katale oggula ebintu ako kolengera ng'oyingira paaka ng'olinnye kutwala n'emugugu gwo okitegeera kati ziri emmoroka z'olengera waggulu ezo ziri ku express ffe tuziyita wansi ettaawo lye tuyiseeko kati okuzeeyungako okwata wano okitegedde awo wolengere wali akapande nti ow'ebigere tokkirizibwa ow'eggaali tokkirizibwa owa piki tokkirizibwa awo kati oba ogenda kugwa ku express ogende e Kajjansi oba ogende Entebbe Empala oba ogende e Munyonyo kati bw'oba odda e Munyonyo tolina ate kyekuzza biki Salama Kibuya olinnya bulinnyawo express nosasula 5000 noleega bw'oba ogenda kulinnya naye owange nga oludda okunninnyisa Kanyonyi mbadde ngenda nakugamba oludda okunninnyisa Kanyonyi naye Kanyonyi kati ate nkuba oli ndowooza era kabeere ka Amerika nakoma ku ka Amerika naye wakoma ku nnyonyi nnene eryo lidda Mityana lidda Mityana kati lino lyolaba lye tukutte eno kati ate gwe bayita Northern Bypass we have express tuyina Northern Bypass kati lino lyolaba lye tukutte ogenda Mukono ogenda Jinja ogenda Bweyogerere ogenda Kira ogenda Kyaduwa eryo olikwata ne likutuusa tulina emmotoka empya niyaze ennengera kati awo bano abatunda Sinotrack howo biki eyo ye ofiisi yaabwe gy'owulira e Busega yeeyaawo abange tetulambudde tunatandikiraawo omulundi ogukola ki oguddako omulundi oguddawo katwolekere amiina